talina na muntu gwagamba nti basibono, talina na muntu gwagamba nti bwe nakusanga nga okubye civilian kubanga nalabye akatambi nga balaga ku TV nga bamulaga omanyi president babuje mu gundi eyo nga bamulaga bakazi bakaba they have beaten me president agana you see soko zeke mabiga labo musirikale laba how can you beat a civilian no ebyo tibyali mu structure yafe okuva mwena rai akimanyi dembe that was the first priority major priority vakumine ebyo kujja ku government ebyo kwata simanyi radio Uganda simanyi chi one thing kubanga nze nalabanga amajego bote tukola gundi operations kati ebyo president abibagamba nye mu meeting za army council na bichi kwega nabo ne bafuuka puppet naga president ayogedde kino ati kati to blame no security no you are telling me lies all the time holiday kakati ebintu abisanga mu papula za mawulire mpozi ngafe ba Gitta abafayo ne tuyamba ko nate nabyo abana be ne bamutwaya nti Gitta has been they are talking a lot I will talk omwagwange toko man holiday kuba UPDF ekwadde salary tokirizibwa si president yatugamba a civilian mwana yinchi yakuwa musala yagwira uniform eye mundu jolaba ya by chance twa saving ako sente ezimune bakola factory nakasongola it is okay sente emundu tezikyagulibwa bweru eye mundu ya civilian yo yatola omusolo eze mwanya ezikola obuganga bana Uganda ebazirima oide twere zigende nakasongola eriye waffe gitukoyere ebyuma ebyo gye babikolera obuganga obwo mwanyiza mwe katane nodda ku buganga bwe mulima ate ne bukutta bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo kutewafu ate wajja wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'aba dokita n'abamu abalangirako obulango batya. Alright, mikono fana flash la channel Uganda kwe tulio bawereza mune kupetime jatambula nayo awamu ne other means where we talk for information nga ku our website which is www.theflashlightug.com. That is our website. Kindly visit our website. Also get some research. Find some articles. Because also in that angle we are still updating you all the angles. We're still updating you both political, social, sports, education, and other means. So that's what the ancients of that website that we opened up, because we'd love those who may not have time, but you can visit the website and read and see what happened previous days. Things of that kind. So kindly keep visiting our website, share, Facebook, Twitter, TikTok, everywhere we are there. So now kolwalo kwe tuli n'omukulu Sergeant Gitta mbebaza mwena abafuddeyo nnyo okwagira omukulu Sergeant Gitta abafuddeyo nnyo okumuwagira in terms of finance abafuddeyo nnyo okumuddukira ng'omuntu si kuba nti abamu kumali mugamba nti no it's not nice okusabiriza ku mukutu the flashlight channel tetwate tusabiriza nchiddamu twate tusabiriza naye nga gwe would you feel happy kuli anti Gitta bamukutabba oba ali mu komera. So kino twakikola nti we wanted to help him asobole okuba owali tuleme okuddamu ezo ebintu tuzingozingo that kind. So n'olw'ensonga eyo kwe tuli ne Gitta lwaki tumukyaza obudde obusinga nti musajja mulwanyi yalwanako. So mukama we President Museveni amutegeera kati atubule President Museveni byayogera ebigambo bino bwatu bayogeranga mu nsiko abamu bagamba speech gwe gusoso okubanga erimu nko ku ssanyu abamu ne bagamba teyalinamu ssanyu bali bamayi bagenda bagulako amasomero okugulako amakyaki but I was unfortunate tebabigulaawo. So ekyo kitegeeza ki eri ensi yaffe Uganda musajja kadoogo Gitta wali nankwadde yalwana zembozi zitawulana zemwakowa tetukyaziko twazesunywe twetaaga twagita nga ina wali nga mulamu Gitta twetaaga tubulize security ya Uganda eno bannange nga bintu bitabuse kibooko human rights bitabuse violation of human rights illegal detention mu Uganda mu nsi yaffe mabazirwanako bamutwe mutukola bana flashlight mwe namba la musiza mask kanje jeko mizo damba enzo kwangu ina covid abampima
nafulukinga wafulukinga bintu byakuwenyigawo newenyigawo ne kadi yange tebannagimpa oba nabo kati bannayuganda mwenna mbalamusizza baganda baffe mwenna abali ebweru abali e Sweden abali e Denmark abali USA Australia abali e Bungereza UK Boston New York bali Bungereza ne UK okay mwenna mbalamusizza kyensokerako ddala kwe kubeebaza buli omu eyasobola okutola kye yatoola ennyumba nagisasula emyezi 2 era n'ekyokulya mbaddewo nga nsigaza akatinitini naye wendi dokita asobodde okunkwatako nzi nabategeeza mu butambi bwaffe bw'emabega nti mu Uganda tulinamu amanyi 2 aga kironde ne kisuule buli limu lina meaning abantu bwe bakusuula abalala bakulonda n'olwekyo kakati biri ebyo kutusiba emimwa eyo system nagivaako kati eri yali institution kati ndi ku worldwide ensi yonna endaba buli omu awulira kati mwe bajjaji who is went wrong Gitta ye mukyamu oba famire yange eyali ey'amagye yenkyamu kubanga yenkuzizza gyentwalanga famire abazadde baafa baganda bange baafa abaana bange bakuze batyo nange nakula ntyo nzo olulimi lwentegera lwokka kuntwala mbuyeekera nga ndi mwana muto nembera mu ntalo na bino bye nazuula ebya frauds ebya corruption nze nalimbira beri ku ground nebwe nafuna chance omukulu omu nantwala mu bintu ebyo bya office n'oluzungu lwange olutini ate n'ensoma abakulu bonna be mulaba balina ziranka abamu tebasoma abamba P7 abala P4 abala baki naye kosi ze muwire jinja mu School of Infantry somero ly'amagye eryali lya East Africa lwakuba bintu kati byakyuka buli omu ya training ababe erye somero bali ba training by grades wasoma ki nasoma P2 wali wasoma ki degree wali wasoma ki olidde era bannaffe tubamanya ababikati ba brigade aba nenge jinja mu OBC baba somesa era kusinzira ku standard yeyo afande sali yaddayo n'asoma mu S2 n'atula n'abaana abatene nakasongola yali anoonya kingaga yeeyongereko ng'alaba gy'alaga mu maaso ebifo bijja mufa ate lanka baamusokisiza ku lanka nene Major General owulira kati era n'addayo n'asoma n'akwa mu S4 naye owulira muntu munene Special Presidential Advisor of President aina factory nakasoye kapeeka ayogera n'abazungu n'abachina n'abachi era agenda maaso owulidde abayimbi singa yatakoze sente ze singa abayimiririddewo abayimbi kubanga nze ndaba basinze ogenda okubawa ku kasente n'olwekyo nebaza mwenna abasobola okubeera ku live ne musobola okukwata mwakwata teri kinene teri kitono naye kwerekereza kubanga nange sagala mbeere mu mbeera eyo singa bazadde bange webali singa nsaba bazadde ne bagaba naye ebintu byatoononekera naye kati dokita yannonda nze mwebaza kubanga yandibadde agamba Gitta bankubira dda amasimu bantiisatiisa nedda Gitta nedda ojja kunonawo emikutu gwange nedda naye ye n'avaayo politically nti no we have to rescue people olidde n'olwekyo mwenna mbeebaza kati tugenda ku mulamwa olwaleero okutuleese tusobodde okulaba nti anoonyeza n'anfuna nange sijja kukoowa kubanga omumwa guno gwange olulimi olulimu lwange nasoma mu Bayibuli kubanga time esinga kati nze ndaba wetuuse kati kwekwasa Katonda Uganda bwetambula buli muntu alina okwekwasa Katonda tulabe nti nno olugendo tulutambuza Bayibuli omu nasangamu omusajja omu gwe bayita Yowaana ow'enjiri Yowaana ali abulira enjiri ng'abantu abamu tebamutegeera bulala bali ab'emitima emibi ng'anabamu ababonyaabonya Gitta ne bamukwata ne bateeka wali epipa ya butto ne bagikumamu omuliro ne bamusuulamu bwe bamusuulamu ne balowooza nti kati omumwa bakoze eki baguggaddewo ekyembi omusajja baagenda omugjamu nga ye bamusuddemu nga mulamu buli omu ani yakola ekyo Mukama Katonda yakola ekyo kiba kitegeeza ki nti buli lwovaayo n'ogamba nti olw'okubona byenjogera abamu ngenda nendaba ku baviewer Gitta mulalu Gitta yali chief kuku Gitta okay
n'abagenda Bama mu King's Life balina history yaabwe gwataali yo toyinza kukkiriza naye nga yatuddawo n'akunyumiza gamba bwekyo bwe kyali mwagende Bama mwala naffe tubeesiimisa kubanga bafudde bangi naye abakyaliwo naye bagga nti omusajja yagende Bama omuwa ekitiibwa kyo omuwa credit n'olwekyo nze Gitta sijja kwogera nga njogera eyo zo point ezendaba nti zizimba eggwanga lyaffe ekyo kimu kaakati tugenda ku mulamwa gutya General President Museveni eyali leader wange juza avuddeyo ebintu bino byonna ebimu byakozesa kyova olaba nti ffe twava mu nsiko nga tuli well equipped mu politically militarily intelligence nga bwamu tujyawo fighter bikibi mu kimu ate yabituyigirizanga kubanga ekyo kitabo kye bagamba 10-point program mulimu infrastructure mulimu fight corruption mulimu tribalism mulimu concerning security olidde security erina kuyimirirawo etya n'olwekyo speech ya juza abantu bagyesunga abamu nga bagamba no twagala kulaba omwami oyo ku TV agenda kwogera ki amasomero agata oba ki naye point yali nti security issues kati nganze Gitta omusajja yava mu ssomero ku myaka 12 n'entwalibwa n'entrainingibwa security kibategeeza kubanga kwali kulwana naye nga omonitoringa buli kimu nawulira bulungi president byayogera yayogera ku security violation of rights of Ugandans torture irigo jeli n'agamba yeewuunya nnyo kulaba nti nno bannayuganda bakolebwa bwe batyo mu nsiko president bwe yatutuuzanga wansi nga tayagala kukwata ku mwana yinki civilian olidde ng'agamba lino ejje ly'abaana yinki tis people's army olidde bino betwogera nze lwaki speech era nja kwogera nnyo kubanga nze omuntu gwe mmanyi ku regime eno ye Museveni mumanyi ngaki yeragira bagamba ne bwe bajja mu nsiko nga basomye ne batujja mu masomero owulira kati nze byenjogero nagalo oyogera ku president waffe biki yes oli eyo oyagala president Museveni naye ate nze musingo mumanya okusinga gwe yasanga ku State Square owulira ugamba niyo ne musango oyo bana bamugerako waliwo abamu bibiite nnyo nga balaba etayogerwako no nze yankuzizza mu nsiko gwe mmanyi yali Nairobi n'alagira bali nti okumalako olutalo luno tulina okufuna money power yali ki baana ba masomero owulidde ffe twali tusinga obungi era mwalaba wano nga tumaze okuwamba 86 Kampala yenna yali ajjudde ba child soldiers mulowooza baavawa ojajja nabo ng'ayingira ensiko oba no which means twali ffe lwakuba kati tukuze nze obulamu bwange bwonna manyi president Museveni ne wabadde nga tannaba kudda mu politics weyo kati gwalaba nti kyekikulu abadde ajjayo mu bibinja n'atusinkana n'atuulaawo ne tulya naye emmere ne bagamba leero mufumba akawunga n'ennyama n'aleeta ente ne basalako oyo tulya ku kiyungula ekiwerako ekyennyama owulira n'olwekyo bingi byemmanyi era olyavayo naga lwaki oyogera bwoti ne bwoti mubuuza gwe wali luddawa naawe genda oleeta ebyo ebyokukama amata obyogere kubanga tewaliiyo which means nze ndi ku kituufu era mujja kuwira ebituufu Gitta byayogera n'olwekyo Lindako, yes please. Bana flash lecture in Uganda, all our viewers all over the world. Yes please. Ebigambo bino ebyogerwa bya mukulu sergeant Gitta musoko. Kubaffe nze musiko salio salwana. Yeah. Naye nali etaze nnyo okumanya kiki ekyaliyo. Embere eno yali etya. Gwe atulaba ate gwe atuuliriza. Ndowooza bw'olaba bino ebigambo. It's quite very important. Tumanyi ko Uganda yaliko ko mu lutalo. Uganda yalwanako. Enembera yonna yaliko. So ebintu tetubikola to incite violence. Awo nga bwe mulowooza. Tetubikola kukyayisa government. Tetubikola nti nno kuteekako mbeera nedda. Tubikola nti nno if you forget history ne gy'olaga oba tomanyiyo. So we need to stay with the history. We need to stay in the know of what happened a long time ago, meaning that the moment we go to another regime, we may know how to can protect ourselves. Exactly. That's why every time and every moment we host him in terms of the war issues, in terms of the things that took place. Because I should have gone direct to President Museveni himself. I should have gone direct to General Salim Saleh and other people. But I don't have access to them. But to the people that have got access to them, that's why I'm here with him. And please do not misquote us, especially you guys in security system. Do not misquote us when you find us interviewing such a man like this.
where he has gone wrong, kindly, we are not an island. Advise us, you can guide us in good faith, but not by threatening us. Like, nga president ya government, tamanyi nti bulijjo tebakuba abantu, abantu babasiba. Okay, ayinza obutamanya naye kugamba nganze Gitta, ebikolebwa mu ggwanga binkwasa ennaku. Nganze yaleta system eyajja nejje eryali lifugibwa General eritumwine ngame komanda. Olira, dinkinkwasa ennaku n'ebintu President Museveni byatulanga wansi ku butebe obwamu buno bwe tuyita mu mwasa jjute. Olide, ku butebe bwe twalukanga n'obuti buno obw'ebibo. Olide, nga bw'amakabyo. Kwegamba era nze neewuunya ebintu bye baakolanga ng'olaba nti yadde mu nsiko ebitabo byali exercise book zino. Olira, nga bawandiikamu ebintu byabwe. Olidde, 10-point program mu nsiko yali typed. Naye nga every time omuntu nga political personnel PC nga talina rank nga bwe basaba ne bagamba essawa eno yagenda mu kipindi sigale emabega alina obuyinza obusiba oyo yeyita officer. Ngolaba abantu bali powerful nnyo ku kigenderwa kye twaliko teamwork. Nze mu bintu by'ensiko byonna nategera ekintu kimu, open criticism. Bw'olaba ekikyamu kyogere. Ekintu ekyokubiri kye nategera mu nsiko kwe kuba criticizing, better criticism. Yogera ku ekyo ky'olaba nti tekigenda bulungi, kyonona system. Kubanga nze ndaba ebintu bya Uganda, bw'olaba background okuva ku Obote 1, obukyayi bwonna obw'okulumba Omuteesa, obw'okulumba Olubiri, kwegamba obukyayi nze nandyagadde rigimu zitambule okuvaako ke President Museveni kati gwe balabanga Yesu valuweero biki yadde abantu baafa. Era owiranga ayogera nti eno ensi gye mulaba yagula ki? Mirambo. Kitegeeza ki? Abantu baafiira ki? Olide, meeting yasooka okutulewa Amasiro Kikayire wano e Makindye baateesa ki? Tugenda mu nsiko for what? For which purpose? Kulwanyisa ki? Major reason kulujjako Obote ye yali mission. Obote afuuse obstacle mu ggwanga. Naye ng'ezo embiranye zonna sigga nti zaava mu kalulu ziva Tanzania. Era nayo tebaali tebakwatagana. Political group ngeri side yaayo n'amagye abakyoli balango bali side yaabo. Nyerere yabagatta ku last n'agamba please mugende. Era n'Obote ono simukkiriza kugenda kuba muyinza omutta. N'asigala emabega. Why? Kubanga yamaze okulaba focus weeri olaba akalulu kaagaana ebifo byabyo okubigaba nabyo okumubwa Minister of Defense. It was just a chance. Olidde Obote yali aganya omuwe ekifo. N'olwekyo kwegamba bw'olaba background y'ekintu kyonna nze Gitta ekyenwanira kiri kimu, tujjewo obukyayi. Obukyayi bw'olaba obwo bwayitira Rwanda abantu okuttibwa, genocide. Obukyayi bw'olaba bwayitira abantu mu Luweero okufa. Why? Sebirumbi yali asika ebiseera bye yali mu kibiina ekya UPC ekiri mu government mu power ng'alina obuyinza nga buli kifo kyonna bakuliyetinzewo sectors. Mulimu abantu Kiteezi waliyo Kalidi, simanyi Bugere waliyo ani Musana, simanyi gende Butambala eriyo ki, ate nga bakozesa basiraamu. Naye kwegamba ngolaba olaba abantu bali mu civilian balina emundu. Those groups zatta abantu okiraba. Era naffe kyatuyambako okulaba nti twasalawo ne tugamba no we have to attack them, tubajjeko emundu tutabafunako support ya amaanyi. Kubanga abamu tebali trained ngolaba group ba civilian olaba ki balina emundu. Nayo kati betugenda mu sacha ango obo nabuleta bukyayi. Sikiwana kugamba nti aba bali family ya Sebirumbi, sikiwa nti yenza n'okujja ku radio ne gamba nti nze family wa Sebirumbi nze zenjogere wa bagamba kubanga nze nali eruzira. Oli tujja tuka wano mu irigo jails biki president yayogerako juzi. Nalaba Sebirumbi obamuziika nga batuuka n'okuyiwa ku ntanaye acid. Olidde nenga why lwaki tutuukako ekyo kyonna? Bakusibye mu condemn death penalty, bakutadde ku kalabba kakusse ofudde, bakakasezza nti okutuse. Olidde ate manyo bova kalabba kati nze bejja babwirebera mu prison kuba naliyo for 2 years mu prison balina okuteekamu waya mu matu. Gitta ebigambo nze ntiddemu tonnatya lwaki ntidde ebigambo bino bigenda bannayuganda bawulire kinti obukyayi obukyayi bakuteekamu waya ne bakakasa ogenze deka naawe. Yes penalty
omuntu ayinza okugamba nti avudde kalabba n'agudde wansi nga mpozi bakipanze gaga ng'omusajja okukera ku makya nga General Museveni amusanga ku street nti Lwakasisi is still alive. Lwakasisi naye banywi bali bagala mutaka kalabba. Era nze newunya okuba nti why is an advisor now? He was a minister of security during Obote. Mugende mu twagala omutwe gwa Museveni. Oide oyito joko meeting bichibichi na newunya from Luzira 27 simanya makola 22 years yali chifu boma munji nga yambala byeru byonna wakutta nakola apiru nava mu kondemu najja mu boma nabira chifu boma nti bagala bukulu buli wamu bagala kuba balida omusajja avudde Luzira omusago gwe yaliko munene nnyo advisor kati advising chi president era ndoze yamwadega na amagezi kati dayo ku human rights where we are going now. Omanyi nanka today dictionary ndi busy mu dictionary kubanga I have where I'm heading. Kakati tugenda ku kintu kya security ebyo tubireke byakola akasisi tunabiraba baba night kulaba ko nabo bagenda bayisangako abantu emipira ku motoka mumanye enteba kugombola eri wakabi omukyalo oyo nolwekyo General Museveni speech inajuliriza bulungi nayogera ku violation of rights of Ugandan. Nchimanyi bulungi nti bana Uganda muli ba witness nti bana Uganda rights zaabwe ziviolatingibwa omusuubuzi akwatibwa natekebwa mu komera irigale omuntu ne bamukwata mu kitundu ne batategeza polisi ya kitundu ne batategeza LC ngate bobanga ogenda kusiba omuntu kati nganze yayita mu bintu ebyo naye bankola akola balowooza nti no baziba Gitta omumwa because I have exposed corruption. Bobalowooza nti nze Gitta ndi musiruku nali muli just ngate banku tinaye ate nga nsoma nga ndaba nenga is this our regime really olidde kwegamba rights z'abantu bangi zinyigirizibwa olidde esaazo no kona yajja kyakite zisinsuumulule olidde abo nabo kati olwedde obukyayi batadde ku president Museveni lwaki kyakizaffe tazigula obo bukyayi buli awo abaana tebasoma naye amasomero agamu ag'abantu abaali wanabo bayindi wabaki basoma mu nkukutu ba minister baani abanene mu government ababe babasitwa dda mu nyonyi bali bweru basoma wano ojja kwesanga myaka ebiri ejijja maaso nze mpite yone osanga obuwala buto bonna bufunye embuto noga what is this kati omuzadde wo omwana alowooza kye saa zino agabino bina president Museveni yabireeta naye ndio nandoozezza ennaku anamu ebbiri ezo Uganda yandibadde yonna bamaze okutugema naye olaba teri kikoleddwa n'eddagala lyetufuna kusabiriza si ssente zaffe olidde kubanga ssente ze twasonda wano abantu ze basonda nalaba n'abayindi ne basonda nabaki ne basonda zabbibwa olidde zakola bitini aba ne bazeegabira ssente buli minisito bagiwa biliyoni zimmeka aba n'abakoba simanyi biliyoni 8 kutimba bipande naye ng'oyita mu Kampala tolabawo billboard yeyogera ku corona olidde teriiwo naye sente zaafa bana Uganda ze basonda nolwekyo esaazi zino eddagala lyetufuna owulira nti ensi gundi yetuyambye ensi bweti dozi mutwale 2 dozi tuli 40 million tuli kiba kitegeeza tugenda kutwala emyaka nga 10 okuggwayo kugemebwa nga n'abalabe bafa nolwekyo those are such a failures nze Gitta nga zendaba nze ayogera ku flashlight Uganda nolwekyo tugenda ku kigambo kya violation bana Uganda bangi eddembe lyabwe lityoboleddwa litya. One thing, human rights ya Uganda yakoma okukola ku Margaret Sekajja omukyalo oyo bonna abazeewo medical gwa omugenzi simanyi baani kubanga nze kwegamba ngezaako nnyo okulaba nti buli kintu kyonna kyonna nkibeeramu bwe banteeka mu safe house human rights yajja netukyalira nenkozesa amagezi gange tuyagala kwogera na muntu yenna naye nakola obukodyo bwonna nemba wakapapula nibagene banzigwirawo fayiro yange era mu human rights jeri 111/2003 nagenda kuva mu safe house meeting president nengenda nemba gamba no president na mu meeting ne bewunya nga copy eriye njogerako ya yellow signed by Leti Nobo Mayombo Gitta Musoke will face what kubanga baba wandikira bagana omwana abona abaki mu safe house no nagamba Gitta Musoke will face General Court Maso ne babera shocked kyate Gitta okimye kiwano yegwe ne bagamba bintu byaggwa biri bya kiyayi bya bufere olidde bali bagala kunzita for the purpose nolwekyo bwe twatula mu tribunal omukulu wetima yali omukulu w'ekkomera ly'Eruzira ye yatutuuza mu kakiiko semwanyi ne babayisa ne bagaana okujja olidde lwaki batya
why they mistreated me byenkulaga kati president ze songa ziyabaddeko safe house nziyiseemu abantu naliye ruzira n'embalaba framed cases abantu bali makomera waliwo ungazetted cells olidde eziriwo mu ggwanga bakutte tolabika we bakujja mu kitundu eros tebagitegeezezza president Museveni mu nsiko yajja wano nga ne eros ebiseera twalindoza local council eros bijje wano juzi waliwo byasooka RC simanyi biki ebiseera ebyo DA kati simanyi ba RC simanyi batumwi bamwine simanyi biki wali twasooka ne DA district administrator bansegula sebyala nsegula mirambo simanyi bannamusisa ab'empigi bannalo ngabo tebakyawulikika nawo toyozana kumanya nti baaliwo baali bakabi olidde nga ngosanga ebiseera ba major ba lieutenant kano nga bakuba saluti RDC muntu munene nnyo kati ba RDC besazi bakubamu ebituli baga no yatubonyabonya oyali kubya ttaka dira oli mukono gwa president nawe dira on lands olidde ebitogo byonna babiyiwa mu ttaka you were there at RDC what are you doing right resigning no wecho ekintu kya human rights kyako mukola department eyo bataddemu akati sazi ntaba batali mchala na mulyani mchala mulyagonja iziti mulyagonja nalabyani gwe bataddemu mupya nayenga file ezo tezikola file yange at the end ya Gitta musoke mchala sekaji yagistula kubanga balabanga nzito nnyo olidde Gitta yavayo na exposing nabera whistleblower nga bayogerako banene berere president nakola lisafo nze na shaking ga UPDF teri mulala agenda kukikola paka president said wali va ku ntebe tewali olida nolwekyo through corruption file yanga gikwata nagitula nagitwala wa president omukyalo omu mu state house nagamba oh this is Gitta no nagiteeka ebbali olide nengenda yo mkyalo nemugamba mama Sekajja tutuuse wanti Gitta file yo munange bagijjemu nanjala president yenyini asalemu kubanga president yatayagala nnyo ebintu by'amagye bigende mu human rights olidde one day let me tell you the story because now we are in history ate njala muyige ate mutegeere waje tulagana waje tuvudde nali mu office yange nenfuna complain ebombo kubanga nali junior soldier naye nga ate powerful kubanga nzi nali ndi ku research given by General Kayihura olidde nangamba Gitta you continue buli chofu na yuri nga balowooza nti Gitta ndoza njoga ne president nga buli muntu aneta report ne baleta report nga bali balidde billion number uniforms ezigenda muki mubayekera baggalanga olide kubanga fe twabawanga uniform tebalina kya kwambala tebalina yo factory yangoye okiraba naye nga abakulu basayininze sente ne balaga nti no uniform zigenze tezagenda nenga kati ngende mbakwate olide ne nutegeeza omukulu nti mukama wange there is this but Gitta they will kill you omanyi batyako kill you nze Gitta bongamba bajja kunzita atate nze ngamba awo sabane mukama ne ngamba yes that is my confidence that's why I'm talking olide ngale njogera kituufu kati nze kinjogerako nkimanyi olide nolwekyo omukyalo oyo wali esazi nali closed ne president bebali kakiika akawakukuyamba SPLA sente bazirya omukulu omulala yafa naye yo omukyala nze musabira ebyo nako gabiri mu system nolwekyo now where we are now togera ku kigambo kya mistreatment violation of the rights of Ugandan buli muntu bwoyingira eddembe lye kiba kitegeeza nti ki o mistreat the rights ze si mujasi yeka si police si most civilian mujukire bakubira Bobby Wine ba mistreating the rights ze batya is a civilian wa musanga mu barracks ye match ndiye mukota guard doing what they are that is one two ne bagende Arua oba Gulu ne balage mundu nti Bobby Wine aina AK47 biri esazi no police oyo bwomubuuza n'omugamba please gwe yalage mundu ezo emundu ziyiriddawa ebyo nababikirira which means the case unsolved owa hotel n'agamba no temona na hotel yange nze nasuziza abantu bano kujjako engoye ze balina za nupu eza red sirabangako omuntu ayingiddemu ne kamera ziizo teri yayingira na mundu wano naye nga bagenda okukola omulimu ogwo ogw'okuba Bobby Wine mu nyumba ye mu luumu ye bateekamu emundu now ezo ze bayita framed cases Gitta n'ovundira mu komera nga bolaba bwe nali mu safe house nga bagamba nti ndi ku treason ne batuka no compiling amanyi wa president amanyi 5 ne bateekamu erinnya lya Gitta general omwe amanyi n'agamba no this is Gitta
is among the treason. No. President amanyono omwana erinya ne balijjako. Olida kwegamba abantu bali mu makomera tuke ekitalya tuke ruzira bwebaba bakuvuga ne bakutwala mu farm eyo rwimu ezi main farm ezo no ngaze Gitta mandi nembona tabagala muntu yenna ndabe ne banteeka eyo. Now such as that is a violation of the rights of what not your President Museveni namwebaziza okuvayo manye ekikulu kati ekikulu ayina abasumba mu maka ayina abasumba babiri ayina abasumba omusumba omu mukyala we ayina omusumba omulala omwana we Patience. Era enjiri kyovola bennaku zino Bible temuva mu ngalo president kirebe kandoza kati ali atambula mu kubyawandiikibwa musike kitaliyo kubanza salaba ngako musiko ngakute Bible. Olira nolwekyo engeri jazze maaso ga Mukama alabika ngaze ku mulamwa ogwatulwanya mu nsiko. Olide bwaba kimanyi nti yatugamba teri mujasa ajja kudda ku luguudo na mundu himuserefu wansi w'emiti. Olida naye neewunya okulaba kati entambula bbiri mu kibuga maje entambula bbiri kibuga police entambula bbiri LDU doing what olide emundu ezo zolaba zonna ze bakwata zaffe za wano olide ku factory ye Nakasongolo kuli ne tafaali lyange kubanga security ginateka ku factory eyo kugizimba okukola biki obutabba mota obutabba pipe obutabba ki nataka ke tafaali dene nze Gitta singa kye simanyi mu system eno nemwembeera ndi out of the system right now teri kyo nimba teri kipya teri nayambala uniform 19 olide bana abawana basomya bayingira degree holder bayina uniform 2. What is that? It is a big difference. Now iligo jails Linda kokakati. Yes please. Human violation. Yeah. Kitataza na abantu ba viewers afu okutulaba. Yes please. Bamanye human violation President Museveni akachimanya katinti babonya abantu olowooza mbuza okulowooza golowooza yakakitegeera. President Museveni talina kyatamanyi. Let me tell you, General Museveni Minister Security akwata general report evudde mu semwai evudde mu police siganti afando chola yavuge muruka n'agenda kubanga agenza wa petrol no bonane ba compilinga era baberawo ne weekly meeting eza Minister Security n'abantu bali abasatu n'ababuuza kino kiyitya lwaki mukoonagana lwaki kichobola abantu lulije no kayula ne yeno tumukunde balemesebwa okukwatagana. President agamba what is this sitekanga abo bantu bano kulwana amawulire kati nga kye kibabonya tumukunda agamba kayote walwana tumukuru kangiro agamba tumukundi walwana wa kati bazze mu bintu bya kitumbavu instead of okukolera eggwanga n'abajjawo. Nolwekyo buli security organ ekola report okusinziira kubanga ina ba staff iso ina buli district number the district internal security organizers officers same way ina abantu bayo mu bitongole bya maje bonna bagazalinga report bwoleta report gwe IO intelligence officer alina kapiripiriti togitwala ntebe wa president onogitwale wafande kandiho najitunamu najjamu byalonzeemu bwalabe ebiri wasi nande nateekamu nagatta mu ye nebya jeno nakitwala wa minister security esayo no afande jimu mwezi nagikwata ngeri complete nagenda maso ga president nambwa your excellency this is the monthly report of this month of July or August. President namtunulira bwati nga naye akutte kalamu alondamu concerning what this concerning what this buli kintu bakitema. President tukawo n'omugamba brought n'akwata n'ateeka wali mu drawer. No, you have to explain what you have written ategeere gwokirese era olumanya ngeri signed by you minister kukiba kitegeeza kati gwe jimu mwezi gw'okutta security y'eggwanga bw'olimba president olidde yata amanyi nti abamu bamulimba yabamanyi buli walimba president w'eggwanga your penalty is this kati gaze yakola ate ye bwalimba anti kati ye bwalimba kyobula nti abakwata n'agamba no the information of the country mostly I'm getting it from the paper mwenga temnaba kumpa report where are you staying mukola mbeberawa you are just in office relaxing there holiday olaba tinted cars what kati ebyo president abibagamba nye mu meeting za ame council na bichi kwegana nabo ne bafuuka puppet naga president ayogedde kino ati kati to blame no security no you are telling me lies all the time holiday kakati ebintu abisanga mu papula za mawulire
mpozi ngaffe ba Gitta abavayo ne tuyambako nate nabyo abaana be ne bamutwaya nti Gitta has been there talking a lot. Yeah, I will talk omwa gwange. Now mwe mwanyonona bino nja kubyogera buli kimu kiyiseemu violation of rights yiseemu bannange mbalabe bangi mu makomera Red Cross ne zijja ziba meeting ziraba basibe ne mubakweka mu bifo ebirala kwegamba it's a lot of obuzanyo bungi naye nga muzanyira ku bulamu bwa bana Uganda. Gamba bino byogere. Yes please. Nga obawa ku magezi give the people responsible the way forward. Twalikoze betu yes no torturing yaliwo legal detention yaliwo. Yeah. Insecurity bibaddewo. Yeah. Kakati you give the way forward amid this gante bakubonyabonya tetuganye naye zimba emiti nande sabye President Museveni. Yes. Bwabanga wa abantu posts aleme kuwa abantu posts kubaagaliza because ogenda nosanyuka ngolabo omuntu gwe bawadde post omumanyi nogamba baleesa afande gundi nti yes nogamba yes agenda kulongoosa system naye bwatuuka kirabika naye ndooza bamunyoma kubanga ogenda nosanga oluusi bagenza okulidinga bamu basiniya be ne baga baleesaani nti baleese gundi oyo tajja kusobola tajja kumalako kwega mulimu obuzannyo in departments. You mean you find that directors simanyi kubanga sigama nti bosanga kati nga semwa nti afande kandi ho yakola emirimu waliwo ba director mulimu ba research officer mulimu ba analyzer mulimu bichi kati nawo abamu babazanya musajja tundi bamutwala report ngalowooza eri complete agenda kuwira jina Museveni namuyita namuga what is this kandi ho what is this but you are telling me lies musajja tuna yavaayo nga yenna awoze nadda mbaye nabagaba bannange mwagala kunsibya you want me to lost my post no natabuka ngane mwana atabuka tajja kugenda mu kisenyi kujja information era waliwo abajja okukola n'olwekyo kwegamba nze nandowooza nti President Museveni bw'abanga akwata abantu n'abawa ebifo posts ategere gwagenda okwekifu agenda kunkolera agenda ku ground bane twandizeemu nkolerere obolowooza you disappoint naffe abantu. Yes please. To disappointinga olina akuwa chance. Yeah. No disappointinga. Yeah. Naye kati olaba abantu bano ffe banna Uganda ffe tubakubamu ebituli abali ebweru kati nga ffe ba Gitta namwe banna Uganda kubanga nani weewunya banna Uganda nakubuuza ekintu n'omugagwa tali mujasi lwaki ombuuza ekibuuzo ekyo nagamba ffe betulaba President Museveni is in a dilemma. Why? Bwebanga ekintu kya security organ n'olaba LDU gwe bawandiika okugenda okukuuma ekyalo by chance UPDF nemukozesa as machinery nakwata batuni nakuba civilian LDU powers ijjawa olide eroko man olide okuba UPDF ekwadde salary tokkirizibwa president yatugamba a civilian mwana yinchi yakuwa musala yagwira uniform eye mundu jolaba ya by chance twa saving ako sente ezimu ne bakola factory nakasongola it is okay sente emundu tezikyagulibwa bweru eye mundu ya civilian yo yatola omusolo ezemwanya ezikola obuganga bana Uganda ebazirima oide twere zigende nakasongola eriye waffe gitukolera ebyuma ebyo gye babikolera obuganga obwo mwanyiza mwe katane nodda ku buganga bwe mulima ate ne bukutta. That is where failure is. Kati nazo Gitta toyinza kunsiba mu kuti yemu n'abantu balida bakola ebintu ng'ebyo byemba vayo ne ngamba that is open criticism. N'olwekyo President Museveni ade ku ttebo abantu abayinga afuna time abalekeera nnyo n'amanya yes the general there they are doing well. You remember during bwe bakwata Kyagulanyi nze navayo ne nganjoga please ebyo tebyaliyo kuba civilian bakuba bannamawulire emiggo nga bakubanga bakubembwa ne bakuba mwami Kawooya sebe bali bamublaminga ki nze nali manyi ne Kawooya jabeera n'entwaye munnamawulire ne mugamba olaba family ya Kawooya yeno omukazi ali lubuto ali awo ebigere bye mundu kati amajje gobbo tetwajjawo gaaki agali gakola ebyo agatemako abantu emikono toyina mutwalo mu nsawo omukono ne bagutemako such a brutally kakati ebyo tebibera dine ejje lya President Museveni lyali political era kyevola banze mba blaming nti amajje tegali political right now. Why? Omuntu yasemba okuba political man mu majje ga President Museveni yali omugenzi Serwanga owesese gwe manyi nti tekyalina mukulu afaayo ogenda kumukyayira kujjako Jeno Katumba yafaayo ng'agende wabe eri ebubeke naye tekyali alowooza kubanga omanyi emituka tuwe bifiiridde omuntu bw'afa that is the end of Gitta.
olide tewali muntu afayo n'agamba please can we go and cross check the orphans of Serwanga Lwanga tugende tuchekingeko mama Kawempe tugende abantu bonna bali awo just nga bintu bya bajja nabajja mu maka olide nolwekyo President Museveni musabe ekintu kimu security organ bwabanga yajje yenjala nerwa kuba tayina na muntu gwagamba nti basibono tayina muntu gwagamba nti bwe nakusanga okubye civilian kubanga nalabya akatambi nga balaga ku TV nga bamulaga omanyi president babuje mu gundi eyo nga bamulaga bakazi bakaba they have beaten me president agana you see soko zeke mabiga labo musirikale laba how can you beat a civilian no ebyo tibyali mu structure yafe kuba mwena rai akimanyi byonna mu nsiku yabituyigiriza byonna everything teri kuba civilian muggo olide tocha juzi walaba anonga bakutta abantu bebagamba mbu bato kyalinga bano abatakatu abatali bakubafande katumba abantu babange ebigiri byonna babisaze what is that kitegeeza ki tocha such a torture omuntu omukutte yes it is true omuntu omukutte bwabanga okutta omuntu ezo tocha zezijja okutwala president Museveni nabagamba mu ICC file bwezifulumangeza ebyo ebifane bye mulaba they are comparing a file because media is worldwide baga this is Uganda is this Uganda okay kakati no laba kintu kino kyokola omuntu ono ali wansi owa bulijjo yes please embeere eno kagamba otugeza ko twekifananyi yes please tubemali bemwava mu nsiko nga mulwana muli bakadogo yes please nokutukonako olwaleero mwalwanira eddembe ly'abantu eddembe that was the first priority major priority vakubino ebyokujjako gavumenti ebyokukwata simanyi radio Uganda simanyi ki one thing kubanga nze nalabanga amagye gobote nitukola gundi operations nga batambula bagenda nga masabo manye bisere bya masabo gali manji vakubino byobulokole kati obuliwo amasabo yocha masabo yocha biki amasabo gali manji nga olaba amagye gobote begayitawo nga lusituli ambuse ntugante tetukuba nga buli muntu ayine fumu ayine embazi ayine jambia ejeri eggwanga kati nga akwate fumu n'aliteeka abwo asanga omukazi ayine omwana aga leta mtoto yuyo hapa n'akwata omwana amubuusa bwati ate aseka anti banywedde enjaga na omwana chup nga mugere tambula mbu bakola ebyo mbu abayekera batye nnyo omanye byonna mu ntalo bikolebwa olide nosala kama abantu amuntu biki kwe bintu bingi tizero yojja kukabira wana kati nasango omukazi nabamusala olubuto nti they want to see Museveni gamba byogenda bya kinomo sibya Museveni ali mu program yaffe olubuto ne balusala kakati Gitta kyenjagala yes please amidst president's speech yagera ku security and human rights exactly illegal detention illegal jails kakati n'olwensonga ebintu ebyo bwe mwava mu nsiko mwagamba tebijja kubaawo naye ate kwebi president Museveni ngali serious kuuza kakati gwe mbuza mujasi yes please ebintu bino omukulu ono yakabiraba oba it is too much at the moment allow it is too much lwaki mbuze kwa yagamba nti ebiragiro bino yabiteekako 2017 yeah CDF ne babawa copy yes ba CDF ne bafuna ne police yochora nafuna copy yes bakola watch is he a chief in command if he ordered and nothing has taken place nze Gitta is he still chief in command oba bayine gume president Ryan Sinkana ne mugama nkusaba nzereyo nsome nangamba oluzungu lwomanyi lutono lutujja kukozesa olwo nja kuyambako nankweke kololo singa yali animbyemu nti Gitta kankwemu wiiki emu omutebe yange nyamba akaawo ngende lwakitula abo bagenero singana basibye dda lwaki kyeyogedde jjo a commanding chief omanyi ebintu sibya muzanyo ebintu president sagala nyabe nnyo political njalalageko action nanti olabe obuzibu kwe buli ojja kwesanga chief in command omulala nga mutabaniwe ochola ojja kusanga nga mukodomiwe ne wesanga simanye kugamba ekyabatabani that is also a dilemma in the system okugamba nti gundi gundi yakubanga nze ndowooza CDF bayafuna that copy from the president directive sagala kuba civilian olira CDF yanibala atuuza security organ ne ba commander abambanga lo ba commanders abakwatigana ku ebyo ebyaki then mostly chief political commissar
are you doing well your job? Amajika politicized, amajika tegali politicized. Kubanga babivako ne bagamba nti amajika tegali tugenda kumeza program ya siasa ni kudanganya, mbo siasa kulimba. Siasa akwe kwa Uganda, siasa jesi ya wananchi. Omwana nchi tomukwatako, mwana nchi gorodi yakuwa musala, uniform jo yambadde yajigula. We would wish tudde mu nsi eyo gye twetaaga tubeemu. Ekyo President Museveni advisor aba defense bibalina okutereza n'ekyo. Awo bwe tukomawo tugenda okwebuuliza, really are these political soldiers, chief in command, land forces, police, local mention, all people responsible under security, are you doing the right thing to sensitize the mass of today? Niwakwa muna Uganda kiboko gwengo seka busesi penalty days niwamuteka mukomera togenda waguti nati president yagamba bokuba muna Uganda bakusibe omusirikale eyo penalty kakate sawa zino beba kuba munsiko twali tukuba kakumbi twinza obutaku ebigamba bino ebyogeddwa sibyange ne wabula byabano bantu beba tukyazizza tuyinza obutasokkano ku program nako olwaleero akomata komera mpera mubere bulungi tukomawo program yaffe eddako tujja kwa twebuuza tocha naye agyogeddeko naye omanyi buli kintu ekiri wano kyolaba kitabo kiramba akome bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja bisatu yazuula bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya